President Museveni abadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwatikkiddwa ab'Amasindi Kitara Diocese nga bajaguza okweza emyaka 10 nga beetongodde okuva lwe beekutula ku Bunyoro Kitara Diocese. Ku mukolo guno President akwasiza Bishop w'Amasindi Kitara Diocese George William Kasangaki emmotoka kapyata ey'ekika kya Pajero namba UAV 970Y gye yamusuubiza emyaka 2 egiyise. President mu kwogera kwe asabye abantu b'e Bunyoro okutandika okukola basobole okuva mu bwavu okusinga okwekwasa ensonga entonotono ng'oluguudo nti terunakolebwa. Muleke okunkwasa mukole mubinga obunafu byakola sintu bikola, there is no problem. Mujorozire eno eyakafu Masindi ekyo tukagimala. President abawadde obukadde 10 okubayambako mu kuzimba ekkanisa eno era n'abasuubiza okubongera obulala 5. Hati ninja kubongera miliyoni 6. Mbere tamanyira omulumo ogulakolwa mbendesireho miliyoni 10 betiziri atanazo inja kuzireta. Abasabye okulunda ensolo ng'embizzi mu lutalo olw'okwejja mu bwavu. Oluvannyuma abagumizza nti oluguudo oluva ekibaale Hoima Masindi Kigumba okutuuka e Kabanyoro lwakolebwa nti era ssente we ziri nti naye ekizibu kibadde mu bakontrakita. Abenguzo balimu obusuma. Biskat abasuma no ya waziri tinyo waziri abasuma. Oluguudo lujja kukolwa okutuuka Kigumba Masindi Hoima na kuyo mu maiso Kaboya Kagadi Kenjojo oluguudo lujja kukolwa. Ku mukolo guno Archbishop Stanley Ntagali yeebazizza abantu okujjumbira okuwaayo okuzimba ennyumba ya Katonda wabula n'abasaba okwongera okuwaayo ku lw'omulimu gwa Katonda. I do thank you in a special way, Your Excellency, for honoring your pledge of 100 million shillings towards the construction of the new cathedral for this diocese. And as the Bishop has said, that money has been delivered. We want to thank you. I wish you all Christians, Christ-centered and meaningful Christmas and abundant blessings in the year 2015. Mohamed Sendegea yakusakidde eggulire lino okulabukidde TV1. Portrait ya President kandi tumusiima